Olutuula luno nga terunaba kuggulwawo mu butongole lusoose kutuuzibwa mu kibangirizi kya Paalamenti awasimbibwa emmotoka era nga kalukyaza Sipiika wa Paalamenti Anita Among wano wasinzidde okutegeeza abakazi abalwetabyemu nti wadde waliwo ebikoleddwa okutumbula obulamu bw'abakazi naye wakyaliwo bingi ebibasoomooza. Out there, as you come here, you will find one of the women was battered. Where are you going? So what we are going to discuss here is on issue of domestic violence. Kyokka ng'amaliriza okwogerako nabo wabaddewo okulonda sipiika w'olunaku abadde agenda okukubiriza olutuula lwa leero ng'okuvuganya kubadde wakati wa Farida Kibowa, Maklina Tukwasiza ne Sarah Mazzi, kyokka ng'okulonda kubadde kwa kusimba nnyiriri. Gye biggweeredde nga Kibowa banne abawangudde. Oluvudde mu kibangirizi kya Paalamenti beesoze ekisenge kya Paalamenti ekiteesezebwamu era nga wano batandikiddewo emirimu wadde nga basoose kufuna kulungamizibwa engeri emirimu gya Paalamenti gye gitambula okuva ewa Sipiika Anita Among. But the issues that we deliberate here must be within the rules of procedure and must be within the laws established in Uganda. Olutuula luno lukulembeddemu ebikujjuko by'okujaguza olunaku lw'abakyala olw'ensi yonna olugenda okubeerayo nga 8 omwezi guno. Wano Minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo wasinzidde n'ategeeza nti kati baagala okulaba nga ababaka abakyala bavuganya ku bifo ebirondebwa obutereevu baleme kwesiba ku bifo ebibaweebwa ssemateeka byokka. We need to amplify ourselves and contest even on the open seat. The open seat remains an open seat if women are open to it. If women do not open up to contest for the open seat, it remains a closed seat for only men. Ebyo nno biraga nti Uganda tukyalina omulimu munene okulaba nga twongera okutambuza ensonga y'abakyala eno eri abantu bangi, naye ate ensonga y'abakyala tesobola kukolebwako bakyala ffekka. Ensonga z'abakyala zino zeetaagamu kati abaami. Naye ate si kituufu nti bonna batya, kubanga tulinamu abatonotono abagendayo, naye society mwetuva yekyaleesa obuzibu kubanga nabo kennyini tebakkiriza abakyala abo kwesimbawo ku bifo ebyo. Gavumenti mu nsi yonna esoosoowazza ensonga z'abakyala eya National Resistance Movement. Ekyo kisonga nkulu nnyo era kintu kirungi nnyo nti abakyala balaze obuvumu nti basobola okutambuza eggwanga lyabwe nga bwe kisaanidde. Paalamenti e11 erimu ababaka abakyala 146 omugatte nga ku bano 15 bokka be balondebwa obutereevu ku bifo ebivuganyizibwako n'abasajja. Twogeddeko n'abamu ku bakyala abeetabye mu lutuula lwa leero. Kakati nange neneewuliramu nti nsobola okuvuganya ekifo kye bayita open ekya constituency ne tuvuganya abasajja. Sewenyimiridde nvuganya abasajja baweze route eno baweze abasajja 22 mu constituency yange. Issues zaffe zetwagala okuggusa ate nga bamemba Paalamenti bano bwe bajja eno abamu tebaagala kugira ddala ku ground. Babeere eno ne balya ssente zaabwe ekisanya ne kiggwako. Ebirowoozo ebikuŋŋaanyiziddwa olwaleero byakuweebwa minisitule ez'enjawulo okulaba butya bwe biyinza okugasa abakazi okutwalira awamu. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.